Yesu ketugenda masatenete. Yesawe yokutandika. Batugamba nti studio 110 Home of Art kumi. Tugenda masatenete. Zoom Studios 256 nga bulijjo tutandika butandisi. Igenda masatenete ntandikwa tandikidde mulamba. Era tulina kulekanibwa kunyumiriza munyumiriza tenete. Banaffe aba Nansawood kumi tandika butandisi. Nansawood Entertainment Uganda beba nanyini engero itandika butandisi. Intermediator alo mama Kefa kati abaali wano nga mama Kefa tamukubira essimu. Yukira tukomye okulaba mama Kefa ng'anobye musajja amukubyemu empyawo zaani n'amutugamu kirabo. Obufumbo buyinza okubaamu obw'emiggo naye obw'okutuga omusajja enkyayinza okukozesa ejjambiya. Kitegeeza nti nina obubaka bwo. Kati yamugamba mbadde nakye njagala nkubuulire. Oli ludda wa ye? Okay. Kanzije. Zutte. Mwegase ne senga. Mulemese. Kati ssebo kano katandika okuyomba. Mu birungi. Gwe munnemesezza nnyo. Naye omusajja anjagadde, omusajja ampadde akasente. Kati kulwokuba nafunye omusajja nga birasene mwegase ne senta munnemesezza. Mubeegase ne senga bamulemese ssebo embaga. Zutte. Kati gwe kusuubi kulwokuba oli awo. Yakwalina bwenzi wenna oli awo toyina na makulu oyinza n'okuba toli muganda wange otwesibako bwesibi. Kubanga tewali muganda wange ayinza kunnemesa kulekania nnemesa okufuna ekirungi. Nfunye ebirungi kati oli awo ennaku ekutte ekutuga kulwokuba oli mwana wa mpakasi oyinza n'okuba bakulonda bulonzi nga mubeera n'effutwa. Bannange enswala ekutte kyova bannamawanga mwantama. Oli mubi nnyo mwana gwe toyina muganda wange era tolibeera. Kyonna kyekiri oba nambwa nvuma okole kyonna ky'oyagala. Naye togenda kufumbirwa ssebo Katonda. Yamugaga byakatogenda mufumbirwa. Namugani olaba ngenda kulagira ko bwerere. Akaana kewaga, akaana kepika. Akaana ne kemola, akaana ne kajja kafuuka akaana. Efirimu egenda maaso. Kati ono yeewuunya nnyo muganda we. Baawe. Kati munnange gye baakola. Ono ssebo ng'ajjanga anyumiza maama Kefa ng'amugamba nti munnange ekizibu kyabaawo. N'alwala obulwadde. N'amugamba nti munnange maama wa Kiraba aŋŋambye ebigambo bino nti embeera yonna eriwo egenda maaso buli kimu bya Katonda kyakola kiri ku ndagaano. Kubanga bbaawe yali tannafa yalwala nnyo n'atuuka okuba ne yeetaga ssente. Bya Katonda n'amuwa miliyoni 2. Naye bwe yabula kyamudiza n'amuwa muwala we omuto. Bamusasulira ebbanja. Emitwe gyabwe gikola bulungi. Katonda watu. Oni agamba ekintu ekyo kifu nnyo. Kati omwana agenda kusasula ate ebbanja eryo. Magezi. Agenda sasula ebbanja mu ngeri ya ngwala. Tugendeyo. Njogereko ne taata Kefa. Kati yamugamba gye tulina okukola. Nina kwogera ne bbaawo tuddeyo ewaka. Nziza. N'amugamba ni omanye ekiri ewaka. Omusajja abadde amutuga. Tenga kigenzi wala. Obufumbo bwamwe nga bukaaye. Engeri gye ndiwo. Nga mugamba naye kimanyi ku luno tajja kutuga. Tugende ngezeeko okwogera naye engeri gye ndiwo kwe tajja kutuga. Ensonyi ziyinza omukwata ng'alabawo omuntu. Gw'obadde oliwa. Tugenda okuva eyo. Mbadde nva tonda. Nesanga senga munnange maama naye obwedda bwino yamutabani muwala we tamulaba. Nga mugamba nti omanyi maama ekibadde. Bwe ngenzo ebya Katonda ampadde akasente. Kati obadde omulagaza. Kati nga mugamba akasente akalaze senga n'akanyaga. Kati maama yamugamba naawe oli mutumbaavu nnyo. Essente ezo zibadde nnyingi kwega muntu abadde agenda kweyagala alye ne ku supu w'enkoko. Bando emitwalo 5. Ne mwana gwoliko byawo obusiru mwana wange. Mama yayomba buyombi. Mwana mugayavu nnyo ayina obugayavu mu byenfuna. Omwana kwegamba ssente omuntu alina ku magezi omwana obalaba okwata ku ssente ozikukulira bukukulezi. Akwenenya n'enkuwa ekitiibwa nga w'abaana bange. Kati kirabika omukazi ono anatise kulekanya nnyengerera. Nali agenda mu maaso n'ayogera n'empulira ne ŋŋamba senga ayogedde kubanga senga aba mwami.
naye kakirabika bw'abanga ayagala muleetera bukodyo bwakumussa bwavu senga ngenda mukyawa omwana gwalwanira si yamuzaala omwana nze kamuzaala muwaddeyo lwaki atumalako emirembe tayagala mwana nkubanga anyirira ayagala mwana asibe mu ngoye zisiibwamu kaakani ono bamuvumye bume batuuka n'okumwegaana ni si muganda we senga agenda okudda gwe yaleseewo ku byokwerinda ng'ayongobedde leka naawe ebbanga nga ddene yamuleseewo agira alonda ebijanjalo engeri gyali waali teyiro gwe kati kumbe kabadde kagenze maya ebirowoozo bibadde byatambudde dda kati ng'amugamba ssebo senga nkubuulire kiraba ava wano naye kirabo ssebo ayombye najjayo ne ku ngufu kyaŋŋambye nga sikibangawo bingi kyatanvumye nga tebakivumanga muntu ekereza ng'agamba era n'agamba bwe kiba bwe kityo mbu simanyi tumuveeko n'olw'ensonga eyo tesobola kuleka nitumulemesa n'ebyakatonda ng'afuuse byakatonda atandise n'okukyusa omwana wange embeera bw'ati omwana abadde ampulira okutuuka okuba ndakyampulira nange nkibuuza nga ngamba bane tugenda kwata kweni gw'omanyi oba agenze wabya kati ng'asooka mbuuzayo bw'avudwa n'alazeewa nti ayinza okuba agenzeka bw'aba talika ali wa byakatonda bw'aba talika aba agenze wa byakatonda kati singa yatambulirawo Mami lukomanyi kati ng'onamugaaluka nkubuulire galula otegeeza kya ekintu kino tekijja kukola ye mama kefa tuvudde n'agamba ekintu kino tuteesezza tugende tulabe omusajja tuwogere naye ate oyagala kulekani okibuukamu genda kwegonza ano nga wooli naye olunabulawo kati ng'amugamba omwami mumanyi bwe tunaatuuka eka ajjafuuka omuntu mulamu naye woonaovaawo kakati yaleeta n'obubaawo ennaku zino bwakubya akuba obubaawo mukazi we bakuba obubaawo abakuba omubbi ogiuzeeyuze obujulizi ogenda kuba obusaanyizaawo kati ng'onamugamba omanyi ky'olina okukola engeri gye kiri nti omwami buli kimu kyonna kyakola kiri ku ndagaano noonya endagaano endagaano eyo gye yafuna sajja gye yasayininga n'omukulu makansi ye mugenzi yazaala omwana ono gwagenda okuwasa byakatonda kati yamugani gwe noonya ndagaano gye baakola bwevaawe batewali bujulizi so bwe baba bakyasobola okuleka ne babajja mu bufumbo omukyalo ono yali yeefulanye obufumbo tabwagala naye bannanga abwagala ono ge magezi ge yamuwa naye nno bannanga jjukire waka baavuddeyo ku mbirigo kati kwe kukyusa baddayo kino kye bayita okulebera alebera ave nadde eri ozannya n'okuzannya abakazi balebera bulijjo bintu nga bebatabuseeko luka ng'ayitawo naye nga yeeyongerayo ogambye nti ogenda kufumbirwa kakati olukusa ono yalumbirawo n'amugamba gwani agambye nti ogenda kutumanyira wano maama n'amugamba nti sigwawo omwana nga okufumbirwa gw'omuzaala meka sente meka ezo sente meka nawe lwaki z'otufiiriza zibadde sente emitwalo enkaaga gye babadde bakutwala nze yampa emitwalo gyange enkaaga nsibe n'enviiri ngule n'engoye wulira bwe kyogera kyonna nga kivevenga gw'otuusa okufumbirwa gwe kyolina okumanya muganda wange watabeera nze nsalawo era ezo sente kyolina okulabika nti tozibeerako abwadde emitwalo nkaaga gibadde gy'etaano singa n'agimuggyako n'azizaayo n'ejjukiro lyamugambye ojja kundaba ozizizza oyingirira mu bitakukwatako olina kubeera olina kusoma gwe mwana gwe ebyo byoliko bano otulegesa ebikya sijja bikkiriza ateeka ngenda basi banzi n'agamba emu n'ageza kumanyira mulamu mbasibye n'agamba ni amateeka galina gye gakoma ono omwana nze muzaala bw'oba toyagala afumbirwe genda owogo oba otangira obufumbo wange mwagala mu bufumbo omwami yandekawo nfunye omukaana atuwa ku ssente otulemesa mulamu saagala oyonooneke nyabo kati kewajja kati ng'amugamba ojja kulabikanya olowoozagana amaka kulw'okuba oli senga olina wookoma si kutumanyira okulw'okuba oli senga genda naawe otereza amakaago wena naawe otunulanga ekiremye wano abaana bakulemera mu mugongo oli awo oli kubaffe abazaala genda totumalako mirembe era saagala kuddamu kulaba ne mubalamu bange mbajjeeyo mulamu kyatanjagaliza kalungi yamugamba tebiwedde bamugobye senga ofunayo ku basajja
Gyofumbirwe. Olaba ngo namulangira obutafumbirwa. gyomukadde. Omanyi obutafumbirwa kibi kye kikuzunza. Omukazi omufumba ate oba ozunga ki? Oba olagawa. Ate na Kwegamba kye wali onoonye wakifuna dda n'otereera. swadde oswali. Kati ono yamuvuma ssebo maama bulijjo asirise ne yamutabula n'ajja akitegeera. Kaakano bwe tuveeyo waliwo ajja emisinde wano. Adduka tamanyi bajaaji mpya. Emisinde gye yatakula bwadduka tamanyi bajaaji mpya. Kaakati munnange senga aba agenda baasi. Kakazi gwo nnemesa. Kali musajja mukulu yali wano kyava gye esimu. Alo? Officer. Jo. Ono suspect gwe nagamba abatubonyaabonya wuuno. Kakati mumukwa. Wali njagala munyweze wuuno ali nawuba embaliga alayika era anoonya byakubba. Mumukwa. Oba yamuwaayiriza ki? Naye yamuwaabira ku poliisi. Olumulabe n'agikubira poliisi. Enze Kamubege yabadde akkirira eno mu Kinonso. Agenda mu Kinonso. Tatuuka mu Kijonjo. Laba Mbega. Omanyi omuntu gw'obegera mu mugongo. Kakasa takubulako. Omusajja omukulu okumulaba nga asotya. Ekintu ekyo kigamba kiba kiraze wala ate. Akaana ka mutwe nga omusajja omukulu alina n'ebirevu. Ekimutambuza nga asotya. Ensi ebadde ki? Kati munnange ono yajja tagoba ate ono. Luka yajja agoba Keefa. Nga mga abaana baleke basigale tuugere. Kati nga mbugamba manyi ekiriwo. Nsobi ki? Okugamba okuyuza endagaano nga n'abaana bawulira. Kati nga mugamba ekyendagaano tukoze ensobi. Lugambo. Nga mga tofaayo. Tebakola Abadde atiddemu engeri gyamugambye agenda anoonye endagaano nga n'abaana bawulira. Abaana bayinza okuwulira ne bagamba taata maama yabbye endagaano yo. Kati ate ono Luka engeri gyali mukwano gwa bya Katonda tabwebezza omukwano guyinza okufa. Kyekimuleese emisinde. N'amugambye endagaano bw'oba ogifunye onooba omaze okutta obujulizi naye abaana tebakola olugambo. Kale tewali buzibu. Oba naakusasula ki bannange? Musajja gombeereddewo. Mutaka ngaddayo. Oluvannyuma maama agenda okujja. Ate gwe ki? Njagala kumanya kitange omuti. Maama mumbule taata wange anzaala yaani. Kubinnangira nangamba ki? Bannange omwana yanvubye nannangira nanga nti makansi si yali anzaala. Wanyi maama? Lwaki ogambye? Lwaki muno wamugambe ni makansi si yamuzaala? Nze kituufu maama nti. Maama ekyo naye naawe kiraba bulabi. Kubanga omuntu ababa bazaala nga muli ba Luganda, Muganda oba omwagaliza. Naye omuntu anjagala okuba ne buli kaseera enviiri z'ensiba ziringa butambi bwa stoovu. Buubuno bwonna bulinga obubuliddwako cultivation. Ndowooza kati olaba. Okitegedde? Ebiseera ebisinga Oluganda luggwaawo we mulemagana okukkaanya. Buli omu n'akwatagage. Ono. Ebiseera ebisinga Oluganda lulina okulabika lulimirirawo ku mukwano. Naye nkute. Omukwano ne guba mungi. Era buli omu n'aba nga asapootinga munne. Tutambulirako gwe tuliko. Tudde ku gugwo. Kati nga mugamba ndowooza olengedde bulungi ekyaleese obuzibu. Wano tulina omulama gwe tugoba. Ate gwe olina omulama gw'onoonya mulala. Kale tuyinza kuleka ntuva ku mulamwa gwaffe ne tudda ku gugwo. Kati kirabika gwe wafuluma omulamwa gwaffe obanga yava mu kika. Kati noonya omulama gwe tuliko bw'onodda tujja kwaniriza nga ow'omunju. Naye kati oli weebweru. Togamba bantu betu. Ate ngambya. Ogambye Luka. Tanti Luka agambye nti tuyinza ogamba taata. Naye ate nze ndaba yagenda omugamba. Wulira akaana kano. Maama. Kadi kamugambe ni maama Luka yatukomyeko olugambo. N'atugamba nti twogera naye nze tuffe bo balabanga Luka engeri gyali ow'olugambo. Manyi waliwo omusajja nga yeeyisanga mukazi. Ng'olugambo alina lungi. Gako maama. Abantu banyumirwa munnange maama ojja kwesiga Lukoyo olabe nti alinga akuyamba. Naye abantu nga baagala nnyo okusekerera abali mu buzibu. Abantu abasinga baagala nnyo okulaba omuntu ali mu buzibu bo baseke. Ono agamba ni kituufu kye mwogera naye Luka nedda muwakanira. Bugamba ni Luka bumuwakanira.
kati nze kyenjagala kiri basi njagala kundaga buli alemesa endagaano y'omugezi kati ono n'akomawo oyo kuba asaze walumbe nazaala we zima takyalina mukwano gwe kati yafuuka nazaala we ku sente za n'agaa ku sente ze nabawa njagala musonge busonzi ku muntu ogwo oyo ayinza okuba ndi yalemesa embaga yaffe okubaawo Joani senga wamu mukubye ko wetwogerera Joani ali mukomera kati nemanyi maze omutereka bwe bawalemesa omulala naye mumwogere n'oyo mutereke ogw'omwana gwo guveewo tetujja kulemesebwa bwe tutyo kulw'okuba munnange mwajja ewo nnyo byekiyise mumu yakulemesa ono yamugamba ebyokukulemesa munnange sijja kugamba nti baakulemesezza kuba akulemesa taliiwo olusenga senga oyo senga yabadde ayitiriza ennyo kwegamba olugezigezi lw'abasenga omanyi basenga bayitiriza olugezigezi naabanga yazaala omwana n'alyoka afuga mulamwe n'abanga ye yamuwasa kyova olwo yamuyiridde olunyata abadde senga oyo nga yagala yamuyiridde olunyata saagala weeyiseeko njagala obere wa mazima oyogere nti nedda nze ŋŋaanye endagaano y'omugenzi tegenda mukola nkusibe mukomera nkuteeke mukomera nesengaawo mubereeyo ono abadde alemesa ow'omumwa kawulidde ndi senga bamusibye kaakati oddangayo ono abadde alemesa yawula senga musibe n'aganze nkitadde kyoteesa oba kyowabula kanigamuga ku nsonga eno olina ekintu kyonna ky'ogamba ono agamba siwali buzibu nkono ni baasi sanyufu ekyo oyagala ekyo okay ate ggwe tolina buzibu okay yakakkanye ffenna abadde aleeta omuliro gumuweddemu ono byakatonda akyamusa oyinza omuleetako olugezigezi n'akukyamusa senga yaleese kati oba akaduuka ani akaliko kyemmanyi ndowooza kaggale ffenna nti binyeebwa n'emberenge byakugaga maakuyana amalanga ali mukomera ebikunnembika binuune essukaali wamma byeyagale gundi sirika leeka tumalirize kino bona boolina kyoyogero gyakyogera enkya ebintu byonna byonna byakulagira bulagizi laba mulamu ono bambi amuvumye erina nemba zimusobose oli avuma ala oba mbongereko andiyongeddeko olw'ensonga tomanyaabo kaakati no maama bagenda kumwa obuvunaanyizibwa obw'okuleka ndi bategeka jjukira ye yakisaba n'agamba nekyasinga okwagala omwana we abe ng'avaawo mu mirembe oba mu nteekateeka ennungi kati senga yabadde aboggola ali enayogerera mukaama omanye eno gyali bayitemu bamuŋŋambire owulidde kati nze bansibidde weereere nze nange nadde njogera nga bw'omanyi senga bw'ayogera naye kati ekintu ky'okunteeka mu kkomera kigenda kutereeza nsonga ki okimanyi bino byonna obyogera n'ebyakatonda abaddeka bateesezza ne maama n'ayogera bulungi nnyo sente mmeka ezeetaagisa okulayikanya emmere y'embago egula era byakatonda yakusibye okimanyi byakatonda atubonyaaboneza ku mwana waffe kati senga yakyewuunya agamba ni byakatonda bw'abanga yansibye asabe nnyo ekkomera ne medifuluma kubanga wendifulumira ekkomera byakatonda nga ajja kunnyonnyoka kani ng'agamba alinde senga ssebo naye nga yeepika buli ekitandika kyonna kibaako n'ekkomo era bwe twogerera byakatonda talina kyakkola alina okuleka ndi asasula ye senga bw'atyo bwawera enkulukuuto kaakanno musajja mukulu yuno okulira oyo atambula nga mutayimba mumenyemu ekyalo kyonna yakyeddiza kaakati kumba ono ali waka babadde bamutuga n'adduka kati ali mu kunoonya byapa simanyi ndagaano bamugaye niweofuna endagaano obufumbo oba obulinnyeemu kati aginoonya kyokka bulijjo yeefula omusajja tamwagala ne bamugamba yitawo okwetaba mu mbeera ey'okuba nti munnange eŋŋoma tayagala owulidde
abakazi balina ebibasumbuwa. Omusajja n'omugamba kuteri kugenda maaso na kugenda maaso ate ng'okyamwagala kati oba okolawo ki? Naye endagaano eno omusajja yagiterekawa. Ebintu ebyamakulu abissa wansi wa kitanda. Mu kitanda wabaayo bitalina makulu wansi w'ekitanda. Buli waasuubira endagaano yakeberawo naye nga talina kyalaba. Buli wamu wonna waasuubira akebeddewo endagaano ebuzze. Sajja ono yaterekawo endagaano. Endagaano eri ludda wa? Endagaano yeeyiko waapi? Endagaano ekyabuze. Kaakano wuno akomawo kamusange nga yeefulukuta leero ndowooza ajja kulaba ne ku njoka ze. Kali kumbe eno yaleseeyo obwana bubeere nga bulaba. Yaleseewo binoculars surveillance cameras for the security purposes. Kali kumbe ziri kamera ziyaleseeyo. Oluusi enjala eziruma oluzifuna olufu ku maaso. Ziyinza obutalaba bulungi. Ono akyakebera anoonya ndagaano. Naye ne bamusanga. Oba ojja kunnyonnyola. Ndagaano. Buli wamu agisuubira aginoonyaawo. Buli waasuubira endagaano aginoonyaawo. Wuno akomawo.